bebe kuli yagambye abasinga abayimbi naddala yanokodde nti abayimbi tebategedde essence behind that coffee marathon. Kasita yategedde ajatu. Okusinziira ku interview, Eddie Kenzo akyayogera munnange ku byali entuŋŋamo era nga byengenda okubeera nga nkutuusako maaso awo nina munnange ate Paraso engeri gy'atudde ate wali munnange ate mu freestyle eya bino by'abanene kw'ossa ate ne Alien Skin engeri gy'abadde atabukiramu munnange ate Abdex ngenda kubeera nga mbikutuusako maaso eyo. Kakati nno ngenda kubeera nga ntandika wano n'obubaka obadde buli mu kugetinga viral obw'omwana mulenzi munnange ate Eddie Kenzo. Kakati no Eddie Kenzo munnange wali abadde ali mu kwanukula munnange ebibuuzo eno okusinziira ku Bebe Cool munnange abadde alina byali mu kwogerako esayidi eno ku interview ebadde mukolebwako ku byali munnange ate entuŋŋamo munnange ate ebadde bifuuse ensonga nga biri mu kwogeza buli muntu munnange obwama esayidi eno. Omwami Bebe Cool yagambye abasinga abayimbi naddala yanokodde nti abayimbi tebategedde essence behind that coffee marathon. Kasita yategedde ajatu. Uncle Kenzo, we coffee marathon eyo wagitegedde essence yabadde. Nze nali ngenze kuyimba. Ebyo n'abambulidde ebirala nzije mbibagambe era bijja bibaga. Nali ngenze kuyimba era nayimba. Yagambye mbu babadde bakola East African Unity oba integration kwegamba nga bagatta abantu so nga balina okunokola. Ekyo saakitegedde yakitegedde. Yakitegedde. Uncle Bebe Cool yayongeddeko n'agamba abayimbi abasinga batwatwalidde abali mu lamenting eyo outside oba abali mu kaayana worthiness yaabwe yabadde tebasobozesa kubeera awo sente tebateeka music bakuba nnyo shows kwegamba tebali scarce. Nze kuza byange. Byebyo nno munnange ate ebikyagenda mu maaso esayidi eyo. Eddie Kenzo bw'oba obubaka ate bw'abadde ayanukula munnange ate ku mukulu Bebe Cool. Kakati nno awo kankuggyeko nkutegeezeeko nti nno mwana mulenzi munnange ate Paraso wali ayimbyemukko wali munnange freestyle bino by'abanene wali nkugambye ekibadde mu katambi esayidi eno abawagizi be munnange ate bawaze wali anti nga mwana mulenzi munnange ate Paraso ali bayiwamukko wali munnange ate freestyle eya bino by'abanene. Tebalina mu bigere ikenga mu byakyalina mikere kakola kani mbukali kakere president yadduka nasanga ntebe nasanga kama kafuiko mulere kabuza kimujjokero munene okukasonyiwa nakakuba teke kangamba kolo sali wonze nalina ntebe bino byabaki kabamu mu lusungu bino byabachi. Yo, sir, I'm shining like the diamonds, I don't need no reflectors. Single listening, the world is offers with fake buzz. Fake thugs, I don't trade hard to fake thugs. 20 meters instinct says the right time. Life is one big party when you're still young. You do everything wrong, but it feels right. No need to plan for the future, there is still time. Break your wings by the hill and you again fly. I've been in and out, cage after cage. Prosecutors reading me, cage after page. Ye mwana mulenzi munnange ate Paraso bwenti bwenkoze omukyekingako kakati naawe kankuggyeko nkutegeezeeko nti nno omwana mulenzi munnange ate Alien Skin taggwako munnange ate bisesa taggwako munnange ate fujjo. Kakati nno esayidi eno omanyi amawulire ag'enkoko ye munnange ate yagatadde ku media nkugambye buli woyita wonna amawulire munnange ate gakyagenda mu maaso okutredinga olw'enkoko ye munnange eyabadde efudde nti esayidi eno munnange. Kakati no abadde atabukidde munnange ate Abdex ali mugamba nti nowaaye gwe waloze enkoko yange neefa bannange kibadde mu katambi yonna gye biggweredde muganda wange. Katusooka tukayiteyitemu ate tulabe biriwa bye baliko bye bali mu kwogera munnange ate eruyi eno ndyoke nkomewo. Mukulu wasibye otya? Nafiiriddwa enkoko yange ne mu komenti balaga ggwe ki ekyakutisiza enkoko yange? Kasajja suba kaya kazima ke kaseko ne abite tubanga kuwasa enkoko yange byaddira mwana kasajja ggwe.
eddogo yalisindise nga gyali kwategwa ebyaddala naye ate bwe bali yakutte enkoko eriri feya n'akatono ebyaddala bitekisa wadde erondooza ebyaddala enkoko eddogo lino terina target byebyo nno munnange ate ebikyagenda mu maaso okutambula esayidi eyo kakasa nti no subscribinga kasita obeera nga tonnaba nawe okolikinga vidiyo ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala